Finally, omutemu w'omu America eyawa omukulu Honorable Muhammad Segirinya obutwa amaze okubanga azuuka era nga ono yefuula ayamba, yefuula ajjanjaba, yefuula ayagala ennyo munnange nga yefuula ali emabega wa buli kimu. Naye mukwano gwange mawulire ge tufuna bwina ayongedde okuzuuka, bwina ayongedde okufuluma ng'omukyalo ono yawa Honorable Muhammad Segirinya obutwa era nga ye yamaliriza obulamu bwe. Bambi kiruma nnyo, kimalamu amaanyi, naye tusaba Katonda Segirinya fight harder. Abantu bano abatukozeeko ebikolobero, abantu bano bakigende mu maaso n'okukimanya. Tulina okukkiriza nti Katonda atali nguzi alwamu ne bannayuganda ku lw'eggwanga laffe, era one time tujja kubanga tutambula ddala nga tulina otambula. Katonda atali nguzi, Katonda waba Katonda, Katonda atukulembera era Katonda atambuliramu naffe. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti buli kimu kijja tambula ddala nga kirina otambula. Bintu bingi badde biyita, bintu bingi tubadde tubimanyi. Kati omukyalo ono yamala okugjawo Honorable Muhammad Segirinya, kati ate amawulire gatulaga nti yeesibye ku Dr. Jose Chameleone. Laba nange baganda bange, mikwano gyange, tuli balabira ku bikolwa byabwe. Ne kankuwa akatambi kano owulire omukyalo ono pulaani ze ne mission ze. Abaana baabigyeyo dda. Yakwata ekkubo n'agenda ewa Museveni. Okumanya oyo Matako knows what she's doing. Ngekyo teyakiposting. Wangi? Eri amasannyalaze agasinga okumiitinga Museveni. Kikazi kyankwe. Najja ne mbagamba Mayuga yatta Segirinya ne muwakana. Ne bawakana naye nga olukwe wa Mayuga ne muwakana. Mayuga ya Segirinya yakwata ekkubo n'agenda mu Amerika. Okuva Segirinya we yava mu Amerika taddanga ngulu nabagamba nakati wanje senga wejereza paka Magombe pengi yajja na tugamba Mayuga bali bamutumye awe Bobi Wine obutwa. N'agamba Bobi baagala kukuwa butwa era Bobi teyagenda. Ebiseera ebyo Mayuga nga yesibye mu people power. Kituufu nzijjukira bulungi. Mayuga n'akwata ekkubo jjuuzi n'agenda e Uganda n'amiitinga Museveni. Yali amugamba ki? Okitegeera balina business ki? Ekyo kijustifyinga pengi suspicion za yes or no? Yes. Ne kijustifyinga speculation zaffe inti Mayuga yandibaamu n'omukono okuttibwa kwani? Temulabanga kiguliksi kisiru. Naye kiguliksi bwe kyali kikabanga Segirinya afudde. Kyagamba Segirinya yava Sweden n'ave Netherlands nga mulamu bulungi. Bwe yava mu Amerika bw'atyo lwava mu Amerika. Akatwa yakaliira Boston eweeyo Mayuga. Ekyatta Segirinya kyava mu Amerika. Ate labayisenga acid kankutangazeemu n'ekintu ekirala. Era gundi ndaba Kabuye Boston yesiba ku gundi oyo era ebiseera ebyo Kabuye bamuweramu obutwa yesibewo ekyo ekikazi kijjuli watakyegendereza. Anti mbwamwinako Oluganda naye oli Mayuga mutemu naye akatwa yakalya. Oba yakaliira mu pizza gye baali baterekedde Segirinya manyi naye alya nnyo Kabuye Boston. Okimanyi Mayuga era kuva dda bamulinkinga ku gavumenti. Ojjukira mu biseera bya people power. Ebiseera ebyo yateekera nnyo ssente nnyingi nnyo mu bintu bya people power. Okubya posta za Bobi Wine simanyi akoze foundation. Era Bobi Wine mugezi kyali kyagalamu akatwa. Bamukozesanga agenti nga baagala we Kyagulanyi obutwa pengi najja n'akola live n'alabula Bobi era Bobi teyagenda. Era omuntu eyafa bali abantu abo people power kubanga mmwe temufumintiriza nnyo. Omuntu wa people power yali akyakwatiridde bendera ya people power mu kukuba kakuyege yali Segirinya. Era baamuwa obutwa yafa. Era nga na Mayuga yasulanga wa Mayuga.
Ani omulala Ssenga Aside? Waliwo omusajja, if you remember, omusajja yali afande toka kwa barabara Besigye ameingia mumujjukidde oyo gayi. Oyo gayi bamuwa butwa. Omuntu eyamuwa obutwa yava mu America, yali musama nga mukazi Wangi Yuga yakwata ekkubo n'agenda ewa Museveni. Okumanya oyo Matako knows what she's doing. Ngekyo teyakiposting. Wangi? Eri amasannyalaze agasinga okumiitinga Museveni. Kikazi kyankwe. Najja ne mbagamba Mayuga yatta Ssegirinya ne muwakana. Ne bawakana naye nga olukwe lwa Ssegirinya lwava wa Mayuga. Ne muwakana Mayuga ya Ssegirinya yakwata ekkubo n'agenda mu America. Okuva Ssegirinya we yava mu America taddanga ngulu nabagamba nakati Wangi Senga wejereza paka Magombe pengi yajja na tugamba Mayuga baali bamutumye awe Bobi Wine obutwa. Tenge nakola live n'agamba Bobi baagala kukuwa butwa era Bobi teyagenda. Ebiseera ebyo Mayuga nga yesibye mu people power. Yeso Kituufu nzijjukira bulungi. Mayuga n'akwata ekkubo jjuzi n'agenda e Uganda n'amiitinga Museveni. Yali amugamba ki? okitegeera balina business ki? Ekyo kijustifyinga pengi suspicion za yes or no? Yes. Ne kijustifyinga speculation zizaffe inti Mayuga yandibaamu n'omukono okuttibwa kwani? Temulaba nga Kiguliksi kisiru. Naye Kiguliksi bwe kyali kikaaba nga Ssegirinya afudde kyagamba Ssegirinya yava Sweden n'ava Netherlands nga mulamu bulungi. Bwe yava mu America bw'atyo lwava mu America. Akatoya kaliira Boston eweeyo Mayuga. Ekyatta Ssegirinya kyava mu America. Ate labayo Ssenga Aside kankutangazeemu n'ekintu ekirala. Era gundi ndaba Kabuye Boston yesiba ku gundi oyo era ebiseera ebyo Kabuye bamuweramu obutwa yesibewo ekyo ekikazi kijjuli watakyegendereza. Anti mbwa mwinako Oluganda naye oli Mayuga mutemu naye akatwaya kalya oba yakaliira mu pizza gye baali baterekedde Ssegirinya manyi naye alya nnyo Kabuye Boston. Okimanyi Mayuga era kuva dda bamulinkinga ku gavumenti ojjukira mu biseera bya people power. Ebiseera ebyo yateekera nnyo ssente nnyingi nnyo mu bintu bya people power okubya posta za Bobi Wine simanyi akozesa foundation. Era Bobi Wine mugezi kyali kyagalamu akatwa bamukozesanga agenti nga baagala we Kyagulanyi obutwa pengi najja n'akola live n'alabula Bobi era Bobi teyagenda. Era omuntu eyafa bali abantu abo people power kubanga mmwe temufumintiriza nnyo omuntu wa people power yali akyakwatiridde ebbendera ya people power mu kukuba kakuyege yali Ssegirinya era baamuwa obutwa yafa era nga na Mayuga yasulanga wa Mayuga. Ani omulala Ssenga Aside? Waliwo omusajja, if you remember, omusajja yali afande toka kwa barabara Besigye ameingia mumujjukidde oyo gayi. Oyo gayi bamuwa butwa. Omuntu eyamuwa obutwa yava mu America, yali musama nga mukazi. Wangi Katonda wange.
nali mukwano gw'Honorable Muhammad Segirinya. Juliet Zawedde oyo yasinkanye Museveni. Naye era bulijjo mbibagamba nja mwetegerezo ye Juliet Zawedde. Yabba buli missions z'abadde akola. Linda konkulage. Ne tiimu ye waliwo be yagenze nabo. Olumalambalage kikyengendo bagamba. Yo Juliet Zawedde. Yoyo. Mkyalo ono nga tutandika people power yayagala nnyo okwekutuukiriza ku struggle. Era omukyalo oyo nga sente azijja wa Yoweri Museveni. N'agezaako olumu yalina olukwe olw'okusaanyaawo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku boat cruise emu gye yali ategese, era ng'afuba President Kyagulanyi agende. Era nga mission yen yalimu basajja ba Yoweri Museveni okulaba nti omukulembeze waffe bamumaliriza. Juliet Zawedde ekyo ne tukitabuka era President n'atagenda. Omukyalo ono Juliet Zawedde aina ze bayitambu agencies ebulaaya awo sima zirimu ez'emmotoka zirimu biki projects ezo zonna za Salimu Sale. I repeat, missions ezenjawula zazikola. Muhammad Segirinya nga tannafuna obumu ku bulwadde. I repeat, Muhammad Segirinya nga tannafuna obumu ku bulwadde obwamutawaanya. Obulwadde obumu yabufunira ewa Juliet Zawedde. Juliet Zawedde mission Yoweri Museveni gyamusindikako ne byali mu kukola. Kyova olaba ojja kulaba nti Kamiliyoni alowooza bali mulabirira. Olengere mbu Jose Kamiliyoni Mayanja omukazi ajjaamulabiridde. Kamiliyoni bamutadde mu biki mission nga bagitambuza. Muhammad Segirinya bwe yajja ng'avudde wa Juliet Zawedde, obulamu bwe bwatandika okukyuka. Juliet Zawedde mission eziri deadire eza Yoweri Museveni azazikola. Muhammad Segirinya okumanya aba bakazi bwe bakola mission bakugoba. Lumu Juliet Zawedde ajje Uganda wano we yajja okulabira Kamiliyoni. Nga Segirinya waali mulwadde ng'olumbe lumuluma. Ng'ali naalya. Muhammad Luswa Luwemba PA wa Segirinya n'akubira Isaac Kateregga. Kubanga Isaac Kateregga Segirinya Muhammad bw'agenda mu Amerika yasangayo Isaac Kateregga. Omukyalo oyo neetona amaganzi maaso ga Segirinya ne byamukozesa nga Segirinya. N'amugamba kati somayo ka koosi
smaka oba yamusomesa leadership ni biki Segirinya n'akasoma kakosaako naye ng'ebyakolewa kaawo byamuviiramu nabyo obuzibu. Juliet Zawedde Muhammad Luusa Lwemba bw'akubira Juliet Zawedde wano lwe yajja Uganda namugamba jangu olabe ku Mr. Update nga bayise mu Isaac Kateregga omukyalo oyo yagaana era n'alaga nti nedda naye njagala bagamba ebigambo bino omukyalo ono omulaba she's a state mafia nze kimanya asibisa abantu neze Katongole bansibasibadda era abakugamba nti Katongole musibe tolina kyogenda kunkola mu kkomera. We are freedom fighters wakwataganye n'omunyampiwo mission ze muri mukutta abantu obalabi yuyu mbu investor ebwerwa wakola mulimo ki kubanga wetulaga diaspora community muyina okwebereramu ndi mu kuprofiling abantu bano bonna mu bifaananyi ekyatuka ku Segirinya n'oyo Kamiliyoni mumulindeko mulimbuulira abo bonna ba Kamiliyoni kubanga kati anoonya buli ango n'anoonya kati bano bali ku social media ono ali bw'ati nganange penge weebereremu kuba nayo ku lisiti kwoli n'abalala bangi wano lisiti babampadde baprofilinze bebeetaaga penge eyo meeting gye walabye mulimu abo bannankabirwa abakazi abamu balina ebiwojjolo ng'ekiwojjolo muganda wange ebintu bya struggle si byangu ebintu bya struggle si byangu bwe mbanyumiza emboozi ya Segirinya Muhammad ne Juliet Zawedde abantu babi Segirinya yali muvubuka nga mulamu Segirinya yali muvubuka nga mulamu abakazi abo beefula mbu tulina ssente akuteerako $5 n'oyima n'akuweereza $1,000 ogenda okulaba akuyise agamba munnange girinnye bw'otuuka eri ng'alina by'alina okukozesa ate munnange kubanga Museveni ye mwetegefu okukozesa abakazi bano dedire missions ezo oli asooka kuteeka mu mukwano bw'akuteeka mu mukwano ekiddako kiba kirala. Ono mukyala Juliet Zawedde Segirinya nga yawaana Juliet Zawedde wawulirayo nga ateekayo rest in peace Muhammad Segirinya abadde Uganda yagenzeko ku malaalo ge ye kye baamutuma yakikola kyekiringa Mpuuga mwe mulowooza Mpuuga yali azze kusabira Segirinya yali azze konfaminga Museveni kuba Mpuuga aladisi wa Museveni konfaminga nti Segirinya afudde maiti bamuziise nti yoyo yennyini nti ye kati bano abakyala ba Juliet Zawedde muba mulesenga investor atudde ne Museveni azze kugira lutabaalo nti kaakati tuyinayo n'abaana abalala bebo bagulix kati banna Uganda right now mwina okwebereramu mubeere sober and vigilant. Juliet Zawedde olutabaalo gwenjagala ombuli mwali mugoberya internet Segirinya Muhammad
yabeere wa Juliet Zawedde banga ng'asoma naye bye yamukozesa ebimu bye byaleeta obulwadde obwegatta ku bwa Museveni obw'obutwa. N'ategeka boat cruise eyali egenda okutta omwagalwa abangi President Kyagulanyi. Era ne yerimbika nti akubeera wa Nuupu. Naye nga kyabala kinene. Bano abakyala temubatya. Mwogera amazima. Nze sawa zino mundaba ndi mulwadde emimwa gijo gy'ababuse. Bankuba ndi ku mpiso. Kati aba agenda kuntiisa ki? Akwatagana n'omuntu atemula bannayuganda. Atudde. Era kye bakola Mama Kaliiro. Mama Kaliiro line state agent Kakwenza. Oyo Mama Kaliiro yali mukyala wa Andamani Dako. Yali mukyala ali solid. Kale saazi ali mu mulaavu. Kwanza nababulira Kakwenza. Nimbagamba yo Kakwenza mumulabye ennaku ezo nga alumba buli kimu. Taswana kola statement ya magezi. Nayogera dda ku Kakwenza lukira basajja. Nimbagamba nti Kakwenza DNA ne kye bali bamupangira nakikubirawo nga lumu. Ensi n'enyiiga. Nze mumirasa nafu. Nze mbikuba. Nembagamba Kakwenza waliwo Mwalemi Bahati babalese mu diaspora mission yaabwe